never want to grow nga toyagala kula. Abo nabo tebagala kuwuliriza. Nosanga omukazi oli myaka 4 tokyayagala kuli okyalowooza okyali muto. People who never want to grow toyagala kula. Okimanyi mubiri gukuze emyaka gyo girina. But you never want to grow. And there are so many of them who are there. There's so many women in this kind of category. Or men who are in that kind of category. Leave alone women, but even men. Nga toyagala kula. Buli kaseera weyita muto. Chokola kutoka mkisero limyaka oyambala obuntu ngo mtu akuna nagamba katonda wange abono wazi kuta haven't you ever seen people when in a party na yambala kirino kama katonda omukazi onga teyewa kitibwa haven't you heard of that katika tukabadi kambala omwana wonyaka nga 25 23 ne mukazi ono wena ajja ne yekola bino. Those are people who don't want to take advice. Urumugamba ko ngagamba nawe gende eri kani akugamba wano tekibuka kubera wekiti atandika kuyomba omugamba niki akwambaziza wekiti ngo mwana omutuki tayagala. These are people who don't ever want to grow ngabalo obuza bukasera bato mwagala okudukira emisini mu baana abato mu competing all the time, you know. Ujakala gena mu kifo, you want to act like a young chap. Toyagala kubera mu kifo kulaga dignity yo. But there are women who have grown who know that in the levels of respect. Ndi mu kifo kyakuchakaliramo ne mu kifo kya before parties ne isidde omuntu omukulu eri emyaka gyankatonda agipadde. I should represent myself and my worthiness in society. Omuntu yenna mu bulamu buno nga taikiriza akuze. Oyo ye muntu atajja kuwuliriza ne bojja wakana otula naye ne mbera abantu wona mutudde mu kabala mu kasosa mu kapate mu kachi mwana yo manyo kimanyi tukuze. It is high time tutandika okubeera nga tukola kino. It is high time tutandika okubeera nga tukola mu kino. Tulina okulekera okweyisanga abaana abato. These are kind of people at times that are taking advice. Now, another person who never wants to take advice, ye mubbi, a thief. Simanyi omuntu wadiringako n'omuntu nga mubbi. Nga personally yembula mubwe mubbi. Abiono na boli na bomulala nga yo bulamu bwa bubbi. Kyovula abasinga obunyi bamaliza ababasi oba basibe. Era waliwo omuntu basiba n'ogamba naye oyo omwana abane yatutama. Omwana abadde mubbi abba wali kino nabba wali kiri omusajja oyo yatutamye abadde abba ku kyalo. These are people who never take advice. Nebo usanga omuntu nga mubbi ne muwulirira ng'okuzizza omwana nga mubbi. At times tebagala kuwulira ekyo. You can advise, they will never take advice. Bw'obeera n'omuntu ng'amanyi kukumpanya avudde mu kampani ne yabbayo buli waagenda aba yafuuka mubbi. Era abantu abamu waliwo abasibe ng'akugamba oyo bamusiba lwa bubbi. Nga you have become a habitual thief. I don't know whether they've ever dealt with somebody mubbi ne bw'omuwola ssente as'okwegaana. Ne bw'omuyamba ssente zo n'ozimu as'okugamba nze tozimpangako yeekaza mu ngeri bw'eti n'akulagira ddala mutakutumu awola n'ekikumu. Nyabwakwewolako tayagala kusasula. Oyo abeera just a thief. A thief will never take advice. Era mulina abantu nga butuufu bali ku record bagenze babba abantu mu ngeri z'enjawulo nga became a thief, yafuuka habitual thief. Ate bw'omugambako tayagala biwulira. Mikwano gye n'ebyo nga wayo obiriza okwoye kikitamibwa otuswaza bikaseera batugamba gwe mubbi. Bamaliriza bamusi bino bye bintu by'owulira nga omuntu bamutidde naddala abantu abasinga obungi bentera bagamba be bantu b'osanga ng'enkeera boom abadde puwa enkeera n'abeera ne ssente tasobola kubuulira where the money sources coming from. These are thieves. Oba dubious games ze babakola. Omanyi bwe mbyogerako ebyo nga bamu bagamba akibedi katalina gwayingirira. Omuntu tomanyi kyakola, tomanyi business yakola, talina ssente zali akola zeeko, talina mulimu guli akagalira agamba ayingiza ssente, enkeera n'owulira mbu bagamba ayina ssente. But tasobola nakubulira kyangeri gyayingiza ssente. Kubanga abasinga obungi bagamba mutaagala kunnyonnyola katiba kaafuna muzisobola kubulira wensobola kuba nga nzija ssente. Because at the end of the day zibeera crafty money. Zibeera mu money za kiyayi. Tezibeerayo mu bitabo. Era beera dubious ng'emirimu gyakola gya kibibbi gya kiyayi kati tasobola gikunnyonnyola because ajja gikunnyonnyola gwe mwennyini ojja kutandika omukuba mu bintu. Tayagala kweragiza mu bantu, ayagala kulagamba abantu mbu ayina ssente. Ninge tewali ssente ziba ziriwo just because abaagala kwefulaminga ninge ebintu byakola bya kikumpanya. Now, the people who never take advice, muntu alina omuze okubeera nga sex worker. Sex worker, I don't know whether malaya mwali mukizuddeko. Simanyi wa malaya can take advice. Today. Omuntu nga yamanyira okufuna ssente mu kumusulako. Sikiwa teri muntu akyagala because at times abantu bakugamba bakigenda mu lwambeera. Omuntu akigamba nze nabikaminga sex worker because maybe emirimu gyambula ate nesobola. Naye atasinga obungi otuuka ekiseera n'omugamba naye it is high time you stop this. Bw'aba mwafuna kijja kubeera kizibu nnyo okulekera. These are kind of people who never take advice. Sex worker tasobola kulitaminga oba yagenze n'akozesa condom oba n'agenda n'akozesa live intercourse. Tasobola kumanya. Omukazi yenna bw'agenda n'ayingira n'omusajja mu lodge oba mu hoteri oba mu maka tasobola kubeera ng'asooka okubulira akozesa because ne bw'omu advice tasobola kumanya because things change there in terms of price. This is why I told you that so many women abasinga obungi ojja kwesanga obulwadde baabufuna n'okuba baabufuna bati batuuka awantu ne banegotiating because we have many who take advantage of people. N'atuuka awantu mwayogedde with a condom I'll charge you $100 without a condom kati omukazi olw'okubeera embeera gye mulimu otandika okugamba it's okay. Ye kati wano wazize n'ebintu bya prep kati ndowooza abasinga obungi bajja kutandika okufuna nga sex oba obwereere ataliko condom. So when somebody wants to ng'alaba sex oba being a sex worker nga kyekyamusinzidde okubeera nga kimuwa ssente si kyangu kyakumugjamu. Haven't you seen people who are sex workers nga ne boogera naye ku pate okwesanga tasalawo atuuka awafuna atuuka okuba omuntu oli amulabya anywa champagne akola ki naga nze njagenda naye after asobola okwaffordinga champagne of $1 million that means is willing to give me 500,000 so bw'aba asazeewo kumba 500,000 ezisobola okutaddayo naawe fine we are times go to parties to interact okufuna abantu nojja kwesanga omuntu nga gwe muzeeku
utambula ne bwogenda naye agenda na musajja mulala bwogenda naye abena musajja mulala asuka no ninga gwe muzego itasobola kutenga advice ne bomugamba komaawo ye kulwa kitu komaawo n'ofuna oyo musajja n'obeera naye for good agega manze sobola kutula bw'ofuna sex worker nga omuntu sex worker tasobola kukomya muze nazo zitasobola point to say